Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Olunaku olwaleero waliwo wano omukyala wambuziza ku ddagala lye tuyita nabbugira. Wangambye nti nabbugira osobola omuteeka mu nva z'oluwombo, oluwombo lw'ogenda okufumbira bba wa muwala wo. Oluwombo olwo kituufu kikulu nnyo okusookera ddala kambabuuliremu abakyala. Muwala wo waleeta omwami we ewaka nti azze kukyala, oluwombo lw'ogenda okufumba kibeere kikulu teekamuko ku ddagala. Eddagala eryo ekisooka liba liyambako kunyweza mwami oyo abeere nga ajja kwagala muwala wo, abeere nga tajja kumuta, babeere nga baagalana. Omukyala abeere nga asobola okusalawo ku nsonga z'owaka, so si mwami kugula kintu nga tabuulidde mukyala we, kwegamba buli kitambula mu maka babeere nga bakitambuza babiri. N'olwekyo oluwombo olwo luba lukulu nnyo. Bba wa muwala wo waba agenda kujja okukyala, fuba okulaba ng'oteeka eddagala mu luwombo olwo lw'ogenda okussaamu enkoko. Eddagala eryo n'oba tokozesezza nabbugira, kuba nabbugira ono alina akawoowo akakaleekereeke, oyinza okussaamu mungi ne kayitamu. Ekisookera ddala nabbugira agendamu, naye olina kuteekamu katono nnyo nnyo. Naye nga waliwo eddagala ery'amakulu ate nga lyangu ly'osobola okuteeka mu luwombo olwo lw'ogenda okufumbira mutabani wo atwala muwala wo. Ng'eddagala erisooka lwe tuyita oluwaanyi oba omulamula, tujja guyita omulamula, ofuna ebikola bibiri n'obirongoosa bulungi nnyo, osobola obifumbira mu luwombo bulungi nnyo. Omulamula guno guyamba nnyo muwala wo naye abeere mulamuzi mu maka ge, abeere ng'ajja kulamula ensonga ezo ez'enjawulo, so si mwami wo kubeera nga yalamula ensonga z'omu maka. Ne muwala wo naye abeere ng'ajja kubeera mulamuzi mu maka ge, abeere ng'ajja kusalawo mu nsonga ezisinga mu maka ago. Omulamula ogwo mukulu nnyo nnyo oguteeka mu luwombo lw'omwami oyo akyadde mu maka gammwe. Eddagala eddala kayayaana naye mulungi nnyo, osobola omuteekamu jasiti kayaaya, ofuna bukoola n'obulongoosa bulungi n'obuyengera ebbali wali mu kikopo. Osobola ofuna kayayaana n'akafugankande n'obigatta wamu, ofuna bukoola n'obuyengera mu kikopo ebbali, oteekamu otuzzi tutono n'oyenga. Bw'omala okuyenga sengejja otuzzi otwo, beera ng'okwata ejjiiko tonnyeza otuzzi mu luwombo olwo lw'ogenda okusiba. Otuzzi tw'oyengeddemu kayayaana n'akafugankande. Osobola okugamba nti muwala wange njagala weefuga omwami wo ng'akafugankande bwe keefuga ensiko. Omwami njagala abeere ng'akuyaayaanira, njagala abeere ng'ayaayaanira ggwe wekka muwala wange. Eddagala eryo liyamba nnyo mu luwombo. N'eddagala ery'enjawulo lingi erigenda mu luwombo omwo, wadde mulimu eddagala naawe ggwe omukyala osobola okulya n'omwami wo, tekirina buzibu ku luwombo olwo, tekiba na buzibu. Ekikulu kya byonna bwe kasita mwogera erinnya ly'omwami oyo nga mwogera nga mulaamiriza, kijja kuba kikola bulungi nnyo. Abadde ambuuza ku nabbugira, osooka okutunuulira eddagala eryo kkulu nnyo, beera nga lyoteekamu lijja kuyamba ku nsonga eyo ey'oluwombo. Kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.